kale olwaleero Kyagulanyi mbaleeteddemuko ku bintu ebimu. Webale nnyo, webalire ddala gwe alaba Big Brother Uganda. Subscribinga, likinga, sharinga, genda mu comment section. Ebyo bye biriwo e Luweero oba bye bibaddewo e Luweero. Actually nzize nnina obuntu bwe mbateereddemukko, ojja kulaba mu maaso awo olabe bwe bibadde byonna ndowooza. So far we are so good and Mbale people bakoze bulungi, Mbalala bakola bulungi, Mbira Aluwa bakola bulungi, ate Luweero kiyitiridde muganda wange. Luweero kibadde masifu. Luweero awo yabadde just atandika butandisi ng'ayingira mu kibuga Luweero, bombo ayita mu bombo, ayituuse mu Wobulenzi, agenza atuuse mu Kasana, ayingidde Luweero. Bamuyita Kyagulanyi Bobi Wine aka era nga president omulonde, people power, of course principle, one national unity platform. Kitegedde bulungi. Labayo omuntu kati mbabuulira bano ab'Oluweero ffe tetutegedde oba waliwo awali wabadde baalenga eno. Tewali omukwano bannaluweero gwe babalaze Kyagulanyi Bobi Wine. Awo bamutonedde ebirabo, awo Bobi Wine. Nkwaniriza, webale nnyo, webalire ddala agoberera Big Brother Uganda. Nze Big Bro Jamal ow'Enakaseke. Abaganda bange mukulikeeyo nnyo, mukulikireeyo ddala e Luweero. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okulaga Robert Kyagulanyi Ssentamu, okumulaga ebirungi, okumulaga omukwano, okumulaga okwagala. Tubadde e Luweero naye ng'ebintu byo bitambulidde ddala bulungi. Abantu bavudde ebule n'ebweya, abantu tetusombye basombe naye nga of course era we kyali kitambula mu mbeera emu oba endala. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okuwagira Kyagulanyi Robert Ssentamu, okumuwagira. Tubaagala nnyo yonna gye musinzira okubanga ate gye muli. Bintu bibadde bingi nnyo of course ebitambudde. Bakulu ababaka ba Parliament boogedde abawererako ddala, ate teweerabira nti of course ayogedde. Yatandikidde no bombo by the way, n'agenda n'alumba ebitundu ebyenjawulo paka we yayisemu mpaka of course Luweero wali wabadde mu kisaawe. Kibadde kya tabu nnyo, abantu bangi nnyo abeesombodde okujja okuwuliriza ekigambo ekya Bobi Wine. Ekyo no kitegeeza ki? Ekyo kitegeeza nti mu butuufu kalabika katandika butandisi muganda wange, katandika butandise. Otegedde? So njagala okubeebaza mukulikireeyo ddala yonna buli omu kyakoze, buli omu gy'abadde, buli omu gy'asinzidde okubanga ate abeerayo. Mukulikireeyo ddala, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Updates of course ngenda banzi baweera ddala wano wenyini ku Big Brother Uganda. Subscribinga, likinga, sharinga, of course tambuza message. Omanyi nti omusajja yaliko, omusajja kwali, omusajja ye mununuzi w'eggwanga, omusajja azze okubeera nga ate akyusa embeera tugende mu nsi ensobize. Kitegedde? Jangu nange langa naffe mpola ebintu biba bitambulira ddala malalika bisa mu mbeera emu oba endala, era ojja kuba okijjamu enjawulo. Nze Jamal ow'Enakaseke nkyabaweera ddala ebintu ebiweererako ddala bibadde Luweero byonna ngenda bibawa wano. Awo wonna omukulu abadde Luweero abamutonera ebirabo. Labayo omuntu ow'ennaanansi, ow'obutaasa, ow'ennyaanya enkalu, ow'emiyembe. Bannaluweero balaze Bobi Wine mukwano. Kino sikirabangako bannaye, labayo. Kino kitegeeza ki? Kati gwe ali eyo andaba, of course ali ku channel yange, kasuule nti
You know what it means. President-elect, President Bobi Wine, Robert Kyagulanyi Ssentamu, Yoyo Omulonde, Robert Kyagulanyi Ssentamu alumbye Mecca agita Mecca ya Uganda, ziti Mecca ye kuli bali nga bagita Mecca naye nga abayo omuntu ono tannaba kutuuka ne ku kisaawe wagenda okwogerera, tannaba kutuuka abadde just ali wali kasana abaddewo bulunzi bamuweredde ebirabo ebyanyi ebiyitirivu Kyagulanyi kintu akikubye. Kyagulanyi abantu bamulaze wakumu, bamulaze okwagala Kyagulanyi, bamulaze nti yali Kyagulanyi kuba kyalina kulala wabula kati kiri gy'oli kitegeeza era kintu kimu kyokka inshallah kulinda 2026 tugenda kusalawo omanyi byaffe tubikwata mpola kusalawo kuli gy'oli luli kwasalawo ne this time around era nga kyetubasuubiza nti mutuufu yonna gy'oli oli musajja Kyagulanyi Ssentamu kimanyi bulungi kusalawo mbeera eno wayagala naawe ojja kumanya kiki ekituufu n'ekyolina okukola yoyo bamulaze okwagala bamulaze Luweero abantu badduse esi yabangako bavudde abantu ey'obulinzi ne batuuka Luweero awo ne waliwo Temerero waliwo akabanga akawerera ddala okuva obulinzi mpaka Luweero naye omuntu okutambuzaawo ebizibu mayifendi abantu nga tebakoma babaddemu abaana emyaka 18 myaka 2 myaka 25 myaka 3 myaka 4 myaka 5 bannange balina bakadde kituufu abaddala abakadde nga atambula agamba kimwagala kulaba Kyagulanyi Bobi Wine kale webalino ddala njagala kwebaza kubanga osobola okumpa obudde kikulu nnyo okuwa obudde omuntu ngenze mugamba leka mpulirize Big Brother Uganda ndabe ekiki kyagezaako okutuwa awo tubadde tuli Luweero mu kisaawe awo kasana mu kisaawe abantu bolaba kasana mu kisaawe liwo abantu bolaba bebadde bayitirivu nnyo ababaka ba paalamenti mu bitundu ebyenjawulo boogedde bonna lwakuba nti tetwafunye mukisa ffe abakulembeze abawansi okwogera naye nga kimala kikulu abakulu baayogedde ababaka ba paalamenti naye nga baayogedde boogerera ddala bonna kuva mu bitundu by'e Luweero njagala obasiibulira wano kakuume. Victory School of Beauty and Hospitality Management ly'ettendekero erikyasinze okubangula abayizi mu misomo egy'emikono. Tusomesa okusala n'okusiba enviiri, ebyokwewunda, okufumba, okuweereza mu mawoteeri, okutimba ku mikolo, okukugga mu busomesa obw'amakanika n'ebirala bingi. Tuyina ebisulo eri abava ewala. Tuyambako n'abayizi okubafunira emirimu. Jangu weewandiise kati oleme kufikkira. Tusange Nateete ku bitaala oba kuba ku ssimu noti 7 293 729 oba noti 755 Victory School of Beauty and Hospitality Management. Tekyabadaza ku Masaka Road, Chiwawo ku Mityana Road, Busunjo, Baka, Mende Kohima Road, Bombo Road, Gayaza Busiika, Gayaza Kayunga n'okwetulula Mukono yonna saako mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo. Basoloza amayumba g'abapangisa era nga bazimba n'okuwa pulaani z'amayumba. Senjale bebokka abakulaakulanya omuntu wa wansi n'okumuzzaamu essuubi. Weewala abafere leka nkwanjuli Ham Connect UG ye kampani egenda okufunira omulimu ebweru w'eggwanga. Tulina emirimu egy'abawala n'abalenzi mu mawanga nga Iraq, Saudi Arabia, Iran, Bahrain, Qatar n'amawanga amalala mangi. Wano ku Ham Connect UG tutunda n'okugula emmotoka ssaako ne airport taxi. Gwe omwana ow'obuwala olina passport oba tolina, jangu ku ofiisi zaffe. Ham Connect UG emirimu gy'abalenzi nagyo tugirina nga ba security guards, ba cleaner, ba housekeeper. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tusange ku FB Tower Building ewa Bakuli room number C03 oba tukubire ku namba z'essimu zino
noti 75579386 ne noti 7555595993. Ffe aba Ham Connect UG tutuukiriza ekirooto kyo. Bassebo ne bannyabo katubanjulire basonezi kapeti walodi abasangibwa ekatwe okumpi n'eddayale. Bano bakutuusako kapeti okuva mawanga ag'enjawulo gamba nga Japan, America, London, Dubai. Menyeki ndekeki okumanya ebisingawo kubire ku nnamba eno 0779 28 15 78. Ffe banno aba sonezi kapeti walodi ffe tuliko.